Kooti ebadde etandika Kasolo Kopriyam n'asaba okuwabula kwa kooti ng'ono abadde yemulugunya ku ky'abawabi bwa gavumenti okwogeranga n'omu ku basibe Kalyango Nassif awatali kufuna lukusa kuva eri kooti. Nga kooti tebawadde lukusa kujja wansi eri gye batukuumira mu sseero okwogera ne ku musiba omu gwevunaanibwa naye ku musango guno. Kalyango bw'abuuziddwa ku nsonga eno n'ategeeza nti kituufu ye yasaba okwogerako nabo. Omulamuzi Isaac Mwata wategeereza Kasolo nti kino tekirina buzibu bwonna era n'agamba nti Kasolo bwe yeewolereza afe ku ludda lwe lwokka. Oluvannyuma Lubega Johnson yazzeemu okwewozaako n'ategeeza nga bwe batasangibwangako na ssimu wadde kkaadi y'essimu y'omugenzi. It is also prosecution-led evidence to the extent that you were found with a SIM card of the deceased Ronald Kitayembwa. Esangibwangako na ssimu yonna newankubadde era ino. Ategeeza kkooti nti Isaac Ssenabuli amanyiddwa nga Kisunsu yakolagana n'oludda lwa gavumenti okubalumiriza nga ye yabasanga boogerezeganya. Ng'era omwami ono siteeti ono ng'ali mugamba Kisunsu nti gwe genda obalumirize era oyogerenga bulijjo bye tugamba. Ayongeddeko nti mu kusooka okubasimba mu kkooti Ssenabulya teyaliiko wabula ng'amujjukira nnyo nga y'omu ku basirikale ababatulugunyiza ku poliisi y'e Katwe kyokka nga yamwekangira mu kkooti ate nga naye bamusibye nabo. Era natandika okumulaba nga ndi ku poliisi y'e Katwe ng'ali mu ngoye eza poliisi ng'akutte n'emmundu era ye mwami y'omu ku abo abaali batutulugunya mu kiseera ekyo nga tuli ku poliisi y'e Katwe. Bw'abuuziddwa akatambi akaleetebwa oludda oluwabi nga mwali alaga ebifo ettemu lino gye lyakolebwa ategeeza nti kituufu yalimu naye byonna bye yayogera mu katambi nti tekwali kwesimira wabula yakakibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ennyo ng'abadde ayambibwako munnamateeka waabwe Sserwambala Julius. Bangamba nga mobile money nsimayo essente nazijja ku ssimu ya musajja. Oweekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo ne bantwala mu kifo ekyali mu kigagga oba Kitoolo oba Kigagga nga bagamba nti awo we twapaakinga emmotoka ey'abo abantu be twawamba. Mu kwewozaako obwedda ayogera nnyo ku Kasolo omulamuzi n'amukomako yeewozeeko aleme kuwoleeza Kasolo. Emboozi eyo erimu nze ne Kasolo. So what happened next? Ab'oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya nabo bamubuuza ebibuuzo omuli engeri gye bamanyaganamu n'okusisinkana ne Kasolo ne Kalyango Nassif. Abuuziddwa ku basibe banne abalala oba yali abamanyiiko n'agaana nti ye tabalabangako ng'abalabidde mu musango guno. Ekitiibwa omulamuzi nali simumanyi era nga simulabanga nawo. Bw'abuuziddwa oba byennyonnyodde kkooti yali abibuuliddeko munnamateeka we n'ategeeza ng'ebimu bw'atabimugamba okuli nti Ssenabulya yali musirikale omu ku abo ababatulugunyaako. Oweekitiibwa omulamuzi saamugamba olw'ensonga nali ebiseera ebyo nga simwesiga ng'amwekengeera era twamala kuteekayo kompulaini yaffe y'okwemulugunya kubanga yali tatuwa budde. Agambye nti bamutulugunya nga bamukaka okukkiriza omusango guno era nti yakitegeezaako n'omulamuzi. Era oweekitiibwa omulamuzi bwe bankuba ne bankuba omusirikale omu n'anfumita ekiso waneeno ku mukono wano. Omuvunaanibwa owookusatu Kalyango Nassif naye ategeeza kkooti byamanyi ku musango guno. Ono nga yali akolagwa kuvuga bodaboda alumiriza Kasolo Kopriyam ne Lubega Johnson ku ttemu lino era nga nnyonnyodde ebyaliwo. Sikituufu mayiroti kubanza saatuuka ku geeti nali nzijja era n'omujulizi PW naye Ssenabulya Isaac yalambika bulungi nti nali muleeta emmotoka n'etuyimiriza. Alumiriza Kasolo ne Lubega okuwamba Maria Nagirinya ne yali ddereeva we Ronald Kitayimbwa. Okuwamba Maria Nagirinya n'okubatta yo yali ewa booda
Who's saying that? Kasolo ne Rasta. Oluvannyuma lw'obujulizi bwe munnamateeka we Sserwambala asabye kkooti omuntu wakyusibwa ekkomera kuba Kasolo yamutiisatiisizza okumutta singa amulumiriza mu kkooti. Omulamuzi abuzizza abasirikale b'amakomera oba banaasobola okumwawula ne bakkiriza. Omuwaganya asabye okuwabula kwa kkooti owa munnamateeka Sserwambala akyayinza okuwoleza abantu be wano bonna ng'abamu beerumiriza. Wabaddewo akalipo k'amateeka ku nsonga eno era ne basaba kkooti okusooka okwongezayoko ku musango guno era omulamuzi n'agwongezayo okutuusa nga 3 omwezi guno nga ku olwo omulamuzi lwanaawa ensala ye kusaba kwa Kasolo ku ky'obukadde 50 ze yasaba okumuyamba okusobola okuleeta abajulizi be. Kasolo ku nkomerero yeesamudde Kalyanga okubeera munnaabwe era omulamuzi n'akitegeera. Senfumagizi Innocent yakusakidde eggulu lino.